M.i.S.O online television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Wait, what is embarrassing? Nti abatolo bakkiriza omuyikiro wattu n'afaayo eyatta omulangira ne bakkiriza Nasulu n'afaayo eyattaani Walugembe naye mmwe ani yayogedde ku muganda Kazinda gwe bagaa nti yabba 20 billion babbye mmeka naye tayinza kwogera oyo katikkiro wammwe tayinza kwogera ayogera mu kulya ssente singa Kazinda yagguddewo wooteri negaalo bindizi ono Kadimba ye omulangira Kadimba yagenda wa Sale ye ssente zonna zikola mu byansonyi Kabaka yagenda wa Museveni kujjayo ssente za ttaka. Has Kabaka ever gone to Museveni to complain? If the Batolo, the man who killed one of them, the royal members, a man who was accused of having an affair with the Queen Mother, has been released. Kakatoyinza kanti ye Kazimba Kazinda ye ono Katikkiro ne Kabaka tebamwogerako yabaki bano kibatabye. He did not kill yabba sente za ttaka. Abantu abadidde eddagala lya covid li expiring mu kasode yabwe bakozezi balalamya mutwe. Ebyo bye bituluma ne sisuyinza kubyogera nga tulina Kabaka agenda najjayo ssente ye bamwijjanjabi nga tulina Kadimba mulangira nti omuhiikirwa mumutadde. A president has been said. How can you convict somebody 20 babbye mmeka bana babeeza covid babbye mmeka nete babbye mmeka naye toyinza kubeera n'abaleaders bafaanana bati batusekerera kyovola bamba batusekerera okutuusa omulenzi oyo lwaliva Mmengo ne tufuna Katikkiro omutuufu olaba bamuteeka ku earpiece ya bukedde ng'atunda mu kalakaasa noteekawo omutweko ng'otunda mu kalakaasa nti oli Katikkiro wa Buganda omusajja noteekawo nga ka earpiece akasasula ani nabo bamuwa sente zabwerere abulirana boza abaana nti wamma ebya covid wabijjawa bonolaba waliwo agaana nawulira Katikkiro ng'ayogera tebalina. Kabaka n'alwala balaga wa Museveni ono Kadimba agenda wa Sale ono bamulaga aline Kasola alinda ssente ono nadda mu mwanyi nadda mu misiri gy'emmwanyi batubuulireko nga bagenda okufera. This boy was an accountant in the Prime Minister's office caught up in a fierce battle between Mbabazi and the first lady. Babazi kubyette mangalo yete bavunana naye n'omubeera n'okwanga owekite Katikkiro singa bamuba oluwombo lw'enkabuka omulenzi oyo bw'ataava Mmengo tulifunayo omuganda omunyiivu namukuba oluwombo lw'enkabuka omulenzi oyo bali mukubira oluwombo lw'enkabuka mu kyaki ne bamukuba oluwombo lw'enkabuka.